Kakati abakyalo olumu nammwe mulimba nnyo. Muyagaliza nnyo ne musukka. Abakyala mwagala nnyo nnyigiriza abasajja olw'okuba nti abasajja bo tebalina bwogerero. Kati ababiri bano boolaba mwami na mukyala baazimba amaka gaabwe kalina nga bw'ogiraba. Omukyala ono yakeera ku makya n'anoba mu maka gano nga ndowooza bafunyemu obutakkaanya ne bbaawe. Omusajja n'amuta, omukazi era n'agenda. Ebbanga libadde liyise ng'omukyala takyabeera waka nga bayawukana n'omusajja. Naye omukyala abadde ali eyo gy'ali n'agamba naye nedda. Omusajja ono lwaki nze yangoba mu maka? Omusajja ono kaŋŋende mugambe anvire mu maka gange yagende nze nnyingira amaka. Omukyala ng'abaka nnyondo ng'ajja alumba omusajja mu maka gye yanoba. Omusajja naye abadde yamwetegekedde agenza okuwulira omuntu akonkona oluggi bubi ku madaala. Omusajja kwe kufuluma agenza okulaba omukyala akutte ennyondo abadde agimukubye ku mutwe. Omusajja kwe kuteekayo akatebe. Omukyala agamba ayagala kuyiikira mu maka ge, ayagala kukomawo mu maka ge yanobamu. Omusajja amugamba togenda kudda wano, sikukiriza kudda wano, genda nakuta. Omukyala agamba amaka gano ono omwami yalina okugafuluma. Omukyala agambye omwami nze nakukoowa, amaka gano goyina okugafuluma ogende. Omwami akugamba amaka agange ge neezimbira, gweoyagala ate nze ngafuluma, ekyo kikafuuwe, tambula odde gy'obadde. Naye jjukira omukyalo nabadde yanoba ebbanga nga liweze. Abadde yo gy'abeera ndowooza ebintu ebitatambula bulungi. Bw'abanga yalina omusiguze yali yamusigula, omusiguze byagaanye bwe bw'obuzibu abakyala bwe mufuna. Mugenda ne mwekoleza ku basajja abakira enkya ne babawasa, ne mugenda mu bantu abatasobola bbaako na kintu kye babakolera. Ayinza okuba nga yafunayo omusiguze eyo nga yamulaga nti buli kimu kiddira tambula bulungi awatali bbaawo ono. Kakati ebintu biganye bigootaanye, akomyewo ate nga mukambwe nnyo nga n'okutta ayagala kutta. Akutte ennyondo ayagala kugikuba bbaawe ku mutwe, amutte. Omukazi asigaze ennyumba, asigaze amaka nga teri amukuba ku mukono. Omwami amugamba tewali kyogenda kukola, ne bw'onookola ki tewali kyogenda kukola. Kakati abakyala olumu mweyagaliza ne musukka. Mmwe temukkiriza nti muyina ensobi, wabula abasajja engeri gyekuba nti bo tebalina bwogerero, buli kaseera kituula mu bo. Njagala nsooke nkutuuseeko oluyogaano olubadde wano wakati wa bano abafumba babiri nga beenyoola. Omukyala ayagala kuyingira mu maka, omwami amugamba tolina gy'olaga. Video nkusaba ogimpereka like, tambule tuke ku buli muntu video yiyo. I'm sleeping on the streets. It is my life. It is not for anyone who is seeing. Even those ones who are saying now I've lost the patience. I need to enter inside my house. I need to enter inside my house. I need to enter inside my house. Obochi manyo bato chimanja kala kuyiga. Police njogede na wabo ba RPC bagundi simayimbu ba chief police musimayimba ba police. I'm no longer interested in you. I need to enter inside my house. You pack your things and go and leave. Nze njagala onziti. Wabali okutta. Nvira. Ozere mnugunde driver muziki. Kuba nyonde yo labe. Kuba togende mukomera. I need to enter inside my house. If the police are going to help me, I'm going to help myself. So, ebintu embera bwetyo bweri mu bafumbo. Obufumbo si bwangu. Naye abakazi mulekerawo okweyagaliza ennyo, mulekerawo okwerowoozaako ennyo mwekka, ne mwagala buli kaseera abasajja bo babeera banyigirizibwa bokka. Nammwe bakyala mmwe abali eyo n'omukyala munnammwe kyakola kituufu. Omukazi ono ayagala kukuba musajja ennyondo, ennyondo ogiraba eyo gy'akutte mu ngalo, ayagala gikuba musajja ku mutwe, mbwa musajja afe amulekera amaka. Okedde ku makya otandise okwekyanga. Mayika mpola abakazi bano balina emize. Omukazi asolokera ku makya natandika okukyuka mpola. Bw'akyuka gwe ng'omusajja n'osirika. Omukazi ndowooza ng'olwo atandise okukukoowa, afunyeeyo
abasiguze ebbali balaba nga ye bamatalinga mwaka akaseera. Omanyi abasajja bano basirika. Osanga omusajja n'asirika tolooza nti omusajja yaba musiru. Osobola okukola byokola byonna ng'abimanyi ng'alinze akaseerako. Kati omukyala ono ndowooza yakola volongoto we yenna. Omusajja n'atuuka ekiseera n'amugoba n'amukoowa. Omukyala n'ayagala nti teyeeguya naye n'atambula n'agenda. Kati omukyala ono abadde gy'abadde nga omusajja tamukubira ssimu, tamunyega, tamubuuza, tamukola biki, omusajja ali mu maka ge yeyagala n'abaana be. Kati omukyala obulamu bumunyiga eno gye yaddukira. Omusiguze ndowooza nga tasobola kukola ki? Omusiguze nga tasobola kumulabirira. Oluusi n'okupangisa bapangisa. Kyokka eno yali mu maka n'agamba kanzire mu maka gange. Omwami ono nze nange namukoowa yaba agenda. Kati omukyalo ono kwe kukomawo. Afunye omusajja omulala driver n'amuvuga, omukyala n'agenda n'abaka ennyondo baagiguzeewo baagisabyani n'ajja n'ennyondo agikuba omwami ono ku mutwe agobete ente amutte atwale ennyumba. Era wolabirawo omusajja ali mugezako kumutangira mukyala ono butayigira nnyumba. Omukyala ye agamba nina okuyingira mu nnyumba, omwami agamba tolina gy'olaga. Omwami agamba tolina gy'olaga, mukazi gwe genda gy'obadde ddayo gy'obadde nakukoowa. N'omukazi agamba nakukoowa naye ngenda yingira mu maka gano. Kati omukyala yayagala omwami amaka gaveemu anobe, ate ye omukyala yabadde yanoba akomewo yayingire. So bamama b'eggwanga mulekeraawo okwesirwaza. Mubeera mu bufumbo bwammwe nga mmwe ba head of the family mu kitiibwa kyammwe ng'abakyala. Otegerera omusajja, sente ze gw'ozitegerera ne mutandika okwesirwaliza mu bufumbo. Mwesirwaliza mu bufumbo. Ne mulowooza nti abasiguze balina kye bagenda okubakolera. Nze nabagamba teri musiguze asobolako era nkya n'akuwasa ng'akusikudde mu maka ga musajja. Oli mu maka go oteredde entende, oli n'akusigula tasobola kukuwasa. Obeera use bali bakukolera bakukozesa bukozesa. Baba bakuyuzinga buyuzinzi. Oba tosobola kufunirayo mirembe, ova otya mu maka agago n'ogenda mu bupangisa. Weeyogeza nze nsula ku street, kyokka nina amaka gange. Asula ku street avuga emmotoka. Abasiguze babalemesezza amaka gammwe. Mubonaabona lwa busiru. Batange mubeereko contented. Mubeereko contented. Bw'oba mukoze n'omwami nga mufunye ssente babiri. Bw'oba oli wakwawukana n'omwami wo mwawukane mu bulungi obeeko ne kyoganyulwamu. Okusinga okwawukana obubi atutandike kulaaja na bulaaja nti omusajja biki omusajja kino. Kuba nkikiriza bulungi nnyo nti omukazi aba alina ettoffaali ku success y'omusajja. Kaaba omwami ono bateekwa kubanga ebintu bino babikola ne mukyala we. Ne mmwe abakyala empisa gye mweyisaamu mu bufumbo bwammwe ereetera abasajja bano obusungu. N'otuuka ekisaane we mwawukana naye nga talina kintu kyayagala kukuwa. Newankubadde omuzaalidde omwana nga mwakola bonna mwabeerako mu bwavu mwenna. Era tokeragako okumakya otandika okulangira omwami munnakusanga tolina ky'olina, twezimbye, obadde n'ensobi ze ezikulemesezza. Teri musajja agendako era kumakya oyende akukwate yadde muli bagagga akuwe emmaali y'essebo. Tekisoboka. Tekisoboka. So abakyala mweddeko mwegendereza ebintu bye mukola bigenda kuba affectinga. Mulowooza mukola revenge ne revenge eri ekyuka nemala nekwekolerako gwe kennyini agikola. So embeera bwetyo bweri CEO Michael Uganda YouTube channel koli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwena mubeere bulungi. Omukama Katonda abankuumire. Mweraba.